ng'onawere nemba n'emisango wulire Diini Lubowa Sava ng'onawere nemba n'emisango 8 egyekuusa ku ky'okuwa amawulire ag'obulimba awamu n'okulebula amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Anne Twino Mugisha Muhaire ng'ayita ku mutimbagano ogwa TikTok azzeemu okulabikako mu kkooti ento etuula e Makindye ekubirizibwa omulamuzi Basemera Sarah. Ono bw'ati ategeezezza kkooti nga bw'ayagala okutegeeragana n'oludda oluwaabi. What we need to do, because like from the word that was from our side. His lawyer is interested in any form of reconciliation, negotiation. He should approach the state and the state will advise him. Okay. Abakozi ba gavumenti ono bagambibwa nti yalebula babaddewo leero mu kkooti ng'era babadde beetegefu okumuwaako obujulizi. Bano bawolerezebwa bannamateeka ba gavumenti okubadde Richard Birivumbuka ne Jonathan Muwaganya era nga babadde beetegefu okutandika omusango guno n'abajulizi baabwe. We have a clear view of what is going to take place. Because for us, we are ready to proceed. We disclosed on the very, very first day. And we are ready to present 4 witnesses. Oluvannyuma lwa Diini Lubowa okuwaayo ensonga ye, kkooti ekkiriza okumuwaayo obudde okulaba ng'atuukiriza ekiruubirirwa kye kino era ng'omusango kkooti egongezaayo okutuusa nga 16 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja 2026. This is to facilitate the mediation. January, I take my annual leave, so I believe it is sufficient time for you to try and settle this matter. Diini Lubowa Sava avunaanibwa emisango okuli okulebula n'okuwa amawulire ag'obulimba ku bakozi ba gavumenti nga yeeyambisa emikutu gye mugattabantu okusinziira ku kibanja kye ku TikTok. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Richard Birivumbuka lugamba nti omuwawaabirwa wakati w'omwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2025 ne mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno mu bitundu eby'omu Kampala ng'akozesa TikTok akawunti ye emanyiddwa nga TV10 gano mazima nti yasindikako obubaka obugamba nti Anne Twino Mugisha Muhaire amyuka kaliisoliiso wa gavumenti yasaba enguzi era n'agifuna nga ya bukadde 2 okuva eri inginiya owa disitulikiti ey'e Kabong aleme kuyimiriza mirimu egy'okukola oluguudo. Ono era avunaanibwa omusango ogw'okubunyisa obubaka ku mukutu gwe ogwa TikTok ku TV10 ku pulogulaamu ye gano mazima nti n'awayiriza amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Anne Twino Mugisha Muhaire nga bw'ali omubbi ow'entobazi. Diini Lubowa Sava era kigambibwa nti yalebula n'okuwayiriza Kakooza Savio Ntensibe, Director wa Ombudsman Affairs mu kitongole kya kaliisoliiso nga bwe yafuna enguzi obukadde bwa Uganda 2 nga yaziggyayo ku lwa Anne Twino Mugisha Muhaire amyuka kaliisoliiso wa gavumenti nti aleme kuyimiriza na kuggala mirimu egy'okuzimba oluguudo. Ono era awere nemba n'omusango ogw'okuwaayiriza n'okwogera ebya Swakaba eri inginiya wa disitulikiti ey'e Kabong nga bwe yawaayo ekyoja mu miro kya bukadde 2 eri Anne Twino Mugisha Muhaire aleme kuyimiriza mirimu gya kukola na kuzimba luguudo nga kino oludda oluwaabi lugamba nti kityoboola ekitiibwa kya inginiya. Lubowa era yavunaanibwa omusango ogw'okuteekawo n'okuweereza ku mukutu gwe ogwa TV10 gano mazima nga talina lukusa okuva mu Uganda Communications Commission, ekitongole ekirungamya eby'empuliziganya mu ggwanga. Lubowa era alina emisango emirala gy'attunka nagyo mu kkooti egyekuusa ku kukozesa obubi omutimbagano mu kkooti eya Utilities and Wildlife e Makindye. Mu ngeri y'emu, kkooti y'e Makindye mu maaso g'omulamuzi Yiga Adiri ekkiriza Dr. Kironde Robert Kaweesa Shalom okweyimirirwa kakalu ka bukadde 5 nga si zaabuliwo oluvannyuma lw'okuleeta bamweyimiridde nga basaanidde. Ono avunaanibwa omusango gwa kuvuma mukyala Jennifer Nakanguubi amanyiddwa ennyo nga Fulufiga. Mayi bulungi ennaku z'omwezi 15 omwezi guno baamuleeta mu kkooti ne bamusomera emisango egy'okuvuma okubaako bye yayogera naye nga tebyagala muntu hate speech. Ono aleese abayima 3 okubadde maama we Nakalema Kayondo Sarah, mukyala we Kwizirwa Nashiba ne mukwano gwe Musazi Godfrey. Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka ba Kaweesa ababadde bakulembeddwa mu Nsibuka Haruna. Amuta nakkiriza application yaffe era ku kakalu ka kkooti ak'obutali buka miliyoni 5 ba sureties ne Sharon.
babagambye basasule miliyoni 5 ez'obutaliimu. Omusango guno guddamu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Anet Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri.